Amawulire agava mu bitundu by'e Namibia gatulaga nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II agaanidde ddala okusinkana abataka abaasindikibwa Mwami Museveni awamu n'akabinja ke bagende bamulabeko. Kumbe Ssaabasajja Kabaka yali ye yeegendera kwewummulira, wabula Mwami Museveni kino yakiteekawo okulaga Obuganda nti era wano yafugawo nti era Kabaka ali mu mikono gye. Bw'atyo n'akozesa abataka ensobi n'abasindiikiriza okugenda e Namibia nga balowooza nti Kabaka waffe musirusiru yagenda kudda awayanirize nga tebamanyi naki kye bamuleetedde oba bye bamwetikidde. Omanyi bw'olaba ng'omuntu ng'akolagana n'omulabe wo, manya omuntu oyo ayina ebigendererwa mu maaso ebirala ennyo nnyini ddala. Era baganda bange, mikwano gyange, bw'atyo Ssaabasajja Kabaka bw'atyo Ssaabasajja Kabaka bwe yasazeewo n'agaana okusinkana abataka bano, kabagamba nti ate bano ng'agamba nti ate bano bayinza kusiikuula busiikuuzi mbeera ya bulamu bwe, kubanga ate bongezi bizibu instead of kutwala essanyu, bongezi bizibu mu Bwakabaka bwa Buganda. Era ffenna tukimanyi bulungi nti abataka bano ewa Mwami Tebbuhabulwa baagendayo, kati bagenze gamba nti oba baagendayo mu bulungi, baagendayo nga balina bye bagenza okumusaba. Kaakati abataka ba Ssaabataka bo batandika batya okusaba omutuuze eyajja obuzzi, eyajja gwe twabudamya ne tumuwa akafo, ne tumuwa ow'okutuula. Bo abataka ba Buganda ba Ssaabataka ate batuuke ofukamirira omusenze Museveni. Era kino mukwano gwange, baganda bange, mukwano gwange, baganda bange, abataka bakigaanye ne bagamba nedda, ekimala kimala. Ssaabasajja Kabaka yakigaanye n'agamba nedda, ekimala kimala, bino sigenda bikkiriza, newe munajja sigenda basisinkana. Era bw'atyo n'akikulozinga n'agaanira ddala. Yayimba oluyimba n'akugamba nti nno omuntu bw'akugambanga nti nno mwangu epima sipiidi gy'akozesa naawe gy'obeera ogobanga. Kakati neewuunya abataka ba Buganda abaamanya ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka nti tewoomya Nnakabululu era tesobola kubalinzisa kusobola kulonda bumwanyi bwabwe babutunde ewa Mwami Kaweesi, baggyemu obusente bwa transport basobole okugenda okulaba mukama waabwe. Ne basalawo okugenda ewa Museveni abaweeyo kasente ka transport kubanga embeera y'omulwadde gye babategeezezzaako ya bunkenke nnyo, balina okumulambula amangu. Kakati mutuuse mu ddwaliro naye ate sipiidi kwe mwagendedde ne mulaga nti temuyinza na kulinda kaseera ka kulonda bumwanyi bwammwe musobole okugenda ne mwewola ne transporta nnaku 3 muli eyo, aba abatumanga temunnabaweereza. Ssaabasajja Kabaka mwagenda kumulaba ku lwammwe oba ku lw'Abaganda? Ssaabasajja Kabaka wammwe mwekka abasobola okusaka obuyambi obugenda omulambula oba w'Abaganda bonna? Bannange kibanga kuva waka mu kyalo babakubidde essimu nti baaba wammwe mulwadde, mama mmwe n'asindikayo omu ku bakulu bammwe agenda ajjanjabe muganda we, wabula omu ku bakulu bammwe olutuuka e Kampala e Mulago agaana okuddamu okukwata amasimu gammwe, tayagala kubabuulira mbeera ya mulwadde. Kireeta obunkenke ewaka n'ogamba oba atidde buti kutugamba nti muzeeyi yasanze ali mu mbeera bwe buti nga ze mbuyaga ezikunta. Nedda, tewagenze ku lulwo oba wagenze ku lwa bonna, kubanga ne transport eyakututte teyavudde mu nsawo yo, bakusondedde musondere. Kakati nno kya buvunaanyizibwa okutegeezako ku Baganda ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka waffe. Eyo gye muli essimu teziyitamu, eyo gye muli teri eya tayimu, tebagula data oba tewaliyo mirongooti giwanuka zi wifi. Bwe mubanga mwagala data musobola okwogerako naffe ne mutuweereza ennamba zammwe ne tubasondera data, oba tugenda kufuna ababamanyiiko obulungi batubuulire ennamba zammwe tubasondere data. Kubanga toyinza kugenda nga n'omu ku mmwe yakola statement n'agamba bannange tugenda
tulabe tetumanyi oba Ssaabasajja oba anaaba ne tusaba Mukama atusaasire oba anaaba n'otulekera ddala ng'emitima gyewanise nga naawe ogendedde ku mbeera y'okumusanga n'obutamusanga era nga ye yakuwaliriza okwewola transport kubanga walaba emmwanyi zo tezinnatuuka ku muliso osobola okuzitunda ofunemu akasente aka transport ogenda olabe Ssaabasajja Kabaka wabula ogenze ate osirikidde ebiriyo ogenze toyagala kuwuliziganya na Baganda. Abaganda bali ku bunkenke basajja mmwe Abaganda balina ennyonta y'omutanda waabwe ate kitiisa nnyo be basindise okugenda ku lwabwe amazima gennyini okusirikujja nti omulwadde wammwe mwekka waabwe bokka muba musindikira Baganda sigino ki ebyayogeddwa nga mugenda twabiwulidde byatutadde ku bunkenke naye ne tugamba kasita gye bagenda ate Namibia nnaku mmeka kale bw'anaaba akooye nnyo agenda kwebaka leero lwagenze enkya agenda kukeera mu ddwaliro okutubuulira ku bifa ku mulwadde waffe naye omulwadde waffe mumusirikidde omulwadde waffe mumwekomezza teri kanyego teri ki bannanga abataka Obuganda buntumye Abaganda bayaayaana mubabuulire ku mbeera y'omutanda mubategeezeko ku mbeera y'omutanda kwokusaba basaba ne mubabuulire ku nsonga lwaki basaba oba essaala zaabwe zikoze ng'eddagala omuyunga. Baganda muwuliziganyeeko nabo bannange tetubayisa mu maaso tetubakkakkanya naye ebikolwa byammwe bireetera Abaganda okubakkakkanya kyova olaba buli lwe muvaayo nti muleese kino ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Abaganda babateeka ku bunkenke babawakanya ne bwe mubeera batuufu oluusi era babakuba ddolya ne babagamba nedda bino si bituufu kubanga bamanyi enkola yammwe ey'okulwayo balowooza mubeera mulina bye mupanga ebirala ebyammwe. Bw'obeera mu Uganda n'otegeera ebikwata ku Kabaka ani oyo Charles gw'otakwatibwa nako oba afudde ne bwafa ebitakukwata nako toyina Luganda ku nnono ye naye n'obitegeera ne bikutegeezebwako nga ggwe kitaawo owuwo ow'omu nnyumba omala kukuba mavinti kale ŋŋenda kukuyita taata bw'ombuulira ebifa ku taata. Muwuliziganye n'Abaganda bannange nkiddamu muwuliziganye n'Abaganda n'enjogera ey'abaana be bamanyi ebimukwatako ffe tetubanja mutebi tatukwatako tubanja Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kasita abaako title nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda abeera taata waffe ffenna ate era lwaki abataka mmwe mwagenze olowooza lwaki temwalesa abalangira n'abambejja ne bagenda ne mwetekako ne title temwagenze nga mikwano gye wabula nga abataka kitegeeza mwagenze ku lwaffe Abaganda mwagenze ku lwaffe Abaganda era Ssaabasajja Kabaka waffenna Abaganda. Muwuliziganye n'Abaganda bwe kuba kusonda dda toba mutugambe tumubasondere tutandike okunoonya ani yagenza amannya tugamanyi tubuuze mukyala we tusomere ku nnamba ya bbaawo tumuweereze data aluuminge oba tubaweereze ya time tusobole okuwuliziganyako nabo basobole okuwuliziganyako naffe. Katambi butambi kayisa abakozi b'okumpewo bonna Kyabassa n'aba BBS ne bakazannya nga bali wali bajaguza katambi butambi. Akatambi butambi mwakakolera breaking news anytime from now mulinga nga publicity natete anytime from now we are gonna give you breaking news ne mutulaga akatambi ka Ssaabasajja Kabaka katambi butambi ne mwaka tuteesa ku bunkenke twakalinda ng'ambaga n'abakozi bammwe ne mubayitayo mujje bannange mujaguze tujjeyo akawanyi kaffe ti Ssaabasajja Kabaka alabiseeko ey'Obuganda era abakozi be bonna bajaguza katambi butambi. Bwe muba mwasobola otuteeka ku bunkenke katambi obutambi tukajaguza tutyo oba ne mukajaguza mutyo ne mukajanjawaza mutyo ate olwo bwe muba mumutuuseeko ye yennyini katambi nyini katambi bwe muba nga musobodde mutuukako mwe mulowooza kyo kiyinza kubeera kitya. Manyi singa omuntu ajjayo akasimu ke ne yeekubye ekifaananyi ng'ali akatogo ka muwogo
nebaza mukama Yesu akolera awonya bannange nfunye ku kyokulya abamusiramu nagamba alhamdulillah omusuubira okufuna ennyama y'enkoko oyo oba okufuna ennyama y'ekika kyonna oba okulyako obulungi mu ngeri ekyuse kweri gy'abadde aliiramu aleme kupositinga aleme bategeezaako kakati abaafuna akatambi ne bacacanja bagenze ku soosi y'akatambi ate bagaanye ottuwa mutuwe ebikwata ku Ssaabasajja Kabaka waffe okusinziira ku mbeera mwe mwagendera ne transporta ne bamubakoppa bukoppi mu State House kakati kiraga obwetaavu eri be mwaleka amabega okumanya kubanga mwadduka kiwalazima mwadduka kipayopayo bannange mubeera abakiise ba Buganda abalungi bajjajjaffe abakulu b'ebika ne bajjajjaffe abakulu b'obusolya mubeera abakulu b'ebika abatuufu bannange kibanga kuva waka mu kyalo babakubidde essimu nti baaba wammwe mulwadde mama wammwe n'asindikayo omu ku bakulu bammwe agenda jjanjabe muganda we wabula omu ku bakulu bammwe olutuuka e Kampala e Mulago agaana okuddamu okukwata amasimu gammwe tayagala kubabuulira mbeera ya mulwadde kireeta obunkenke ewaka n'ogamba oba atidde buti kutugamba nti muzeeyi yasanze ali mu mbeera bwe buti nga zembuyaga ezikunta nedda tewagenze ku lulwo oba wagenze ku lwa bonna kubanga ne transport eyakututte teyavudde mu nsawo yo bakusondedde musondere kakati nno kya buvunaanyizibwa okutegeezako ku Baganda ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka waffe eyo gye muli essimu teziyitamu eyo gye muli teri eya tayimu tebagula data oba tewaliyo mirongooti giwanuka zi wifi bwe mubanga mwagala data musobola okwogerako naffe ne mutuweereza ennamba zammwe ne tubasondera data oba tugenda kufuna ababamanyiiko obulungi batubuulire ennamba zammwe tubasondere data kubanga toyinza kugenda nga n'omu ku mmwe yakola statement n'agamba bannange tugenda tulabe tetumanyi oba Ssaabasajja oba anaaba ne tusaba Mukama atusaasire oba anaaba n'otulekera ddala ng'emitima gyewanise nga naawe ogendedde ku mbeera y'okumusanga n'obutamusanga era nga ye yakuwaliriza okwewola transport kubanga walabe emmwanyi zo tezinnatuuka ku mulisa osobola okuzitunda ofunemu akasente aka transport ogenda olabe Ssaabasajja Kabaka wabula ogenze ate osirikidde ebiriyo ogenze toyagala kuwuliziganya na Baganda Abaganda bali ku bunkenke basajja mmwe Abaganda balina ennyonta y'omutanda waabwe ate kitiisa nnyo be basindise okugenda ku lwabwe amazima gennyini okusirikujja nti omulwadde wammwe mwekka waabwe bokka muba musindikira Baganda sigino ki ebyayogeddwa nga mugenda twabiwulidde byatutadde ku bunkenke naye ne tugamba kasita gye bagenda ate Namibia nnaku mmeka kale bw'anaaba akooye nnyo agenda kwebaka leero lwagenze enkya agenda kukeera mu ddwaliro okutubuulira ku bifa ku mulwadde waffe naye omulwadde waffe mumusirikidde omulwadde waffe mumwekomezza teri kanyego teri ki bannanga abataka Obuganda buntumye Abaganda bayaayaana mubabuulire ku mbeera y'omutanda mubategeezeko ku mbeera y'omutanda kwokusaba basaba ne mubabuulire ku nsonga lwaki basaba oba essaala zaabwe zikoze ng'eddagala omuyunga Baganda muwuliziganyeeko nabo bannange tetubayisa mu maaso tetubakkakkanya naye ebikolwa byammwe bireetera Abaganda okubakkakkanya kyova olaba buli lwe muvaayo nti muleese kino ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Abaganda babateeka ku bunkenke babawakanya ne bwe mubeera batuufu oluusi era babakuba ddolya ne babagamba nedda bino si bituufu kubanga bamanyi enkola yammwe ey'okulwayo balowooza mubeera mulina bye mupanga ebirala ebyammwe bw'obeera mu Uganda n'otegeera ebikwata ku Kabaka ani oyo Charles gw'otakwatibwa nako oba afudde ne bwafa ebitakukwata nako toyina Luganda ku nnono ye naye n'obitegeera ne bikutegeezebwako nga ggwe kitaawo owuwo ow'omu nnyumba omala kukuba mavinti kale ŋŋenda kukuyita taata bw'ombuulira ebifa ku taata muwuliziganye n'Abaganda bannange
nkiddamu muwuliziganye n'Abaganda n'enjogera y'abaana be bamanye ebimukwatako ffe tetubanja Mutebi tatukwatako tubanja Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kasita abaako title nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda abeera taata waffe ffenna ate era lwaki abataka mmwe mwagenze olowooza lwaki temwalesa abalangira n'Abambejja ne bagenda ne mwetekako ne title temwagenze nga mikwano gye wabula nga abataka kitegeeza mwagenze ku lwaffe Abaganda mwagenze ku lwaffe Abaganda era Ssaabasajja Kabaka waffenna Abaganda muwuliziganye n'Abaganda bwekuba kusonda ddato oba mutugambe tumubasondere tutandike okunoonya ani yagenza amannya tugamanye tubuuze mukyala we tusomere ku nnamba ya bbaawo tumuweereze ddata aluuminge oba tubaweereze ya time tusobole okuwuliziganyako nabo basobole okuwuliziganyako naffe katambi butambi kayisa abakozi b'okumpewo bonna kyabbassa n'aba BBS ne bakazannya nga bali wali bajaguza katambi butambi akatambi butambi mwakakolera breaking news anytime from now mulinga nga publicity natete anytime from now we are gonna give you breaking news ne mutulaga akatambi ka Ssaabasajja Kabaka katambi butambi nye mwaka tuteesa ku bunkenke twakalinda ng'ambaga n'abakozi bammwe ne mubayitayo mujje bannange mujaguze tujjeyo akawanyi kaffe ti Ssaabasajja Kabaka alabiseeko eri Obuganda era abakozi be bonna bajaguza katambi butambi bwe muba mwasobola tuteeka ku bunkenke katambi obutambi netukajaguza tutyo oba ne mukajaguza mutyo ne mukajanjawaza mutyo ate olwo bwe muba mumutuuseeko ye yennyini katambi nyini katambi muba nga musobodde mutuukako mwe mulowooza kyo kiyinza kubeera kitya manyi singa omuntu ajjayo akasimu ke ne yeekubye ekifaananyi ng'alya akatogo ka muwogo neebaza Mukama Yesu akoleera awonya bannange nfunye ku kyokulya aba musiraamu n'agamba alhamdulillah omusuubira okufuna ennyama y'enkoko oyo oba okufuna ennyama y'ekika kyonna oba okulyako obulungi mu ngeri ekyuse ku eri gy'abadde aliiramu aleme kupositinga aleme bategeezaako kakati abaafuna akatambi ne bacacanja bagenze ku sosi y'akatambi ate bagaanye otuwa mutuwe ebikwata ku Ssaabasajja Kabaka waffe okusinziira ku mbeera mwe mwagendera ne transporta ne bamubakoppa bukoppi mu State House kakati kiraga obwetaavu eri be mwaleka amabega okumanya kubanga mwadduka kiwalazima mwadduka kipayopayo bannange mubeere abakiise ba Buganda abalungi bajjajjaffe abakulu b'ebika ne bajjajjaffe abakulu b'obusolya mubeere abakulu b'ebika abatuufu mbasabye busabi mubeere baddereeva abatuufu nze yeekolera itongwa kansuubire tenkya ebunaakeerera tunaaba tuwulidde ekiva mu bataka ku bujjanjabi bw'omutanda abataka bagenda okulaba Ssaabasajja Kabaka tebyavuddeyo bulungi ate ongera obbajjukiza n'obbategeeza ti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti Kabaka waffe si musanyufu nnyo n'abataka bano abagenda nga bamuzungirako ate nga oda bagijja ew'obulabe we eyamutuusa ku mbeera gy'alimu ey'obulamu bwe kubanga tebuli bulungi. Ssaabasajja Kabaka teyakisanyukira ky'oba olaba ensonga zaabwe teyazitutte nga kyamu.